mukyala we ye Center for Rehabilitation of Survivors of Acid and Burns Violence, CERESAV, kitongole kya bwannakyewa. Abantu abayiiriddwa acid n'abookeddwa mu ngeri endala zonna mwe beegattira. Kino kyatandikibwawo mu 2014 oluvannyuma lw'omutandisi waakyo Hanifa Nakiryowa okusimatuka acid mu 2011. Mu kiseera kino onaawangalira mu ggwanga lya Amerika ng'obuvunaanyizibwa yabukwasa mutowe Sharifa Kibirango. Yali avuddeyo mu bufumbo, omusajja amutulugunya, tamukkiriza kukola, amukuba. Kati yanzija ku ssomero wayitawo ennaku nga 4 kuba bamwokya olunaku balwalirwa Sande ng'enkeera abaana balina okudda ku ssomero. Omwami amuyita jangu ono n'abaana yali atute banakulaba ku tataabwe Makerere naate yamuyita kiro. Kati mu kukonkona ono taggula, wamukubira essimu amugamba lwaki toggulawo. Yagamba nzija nkyala n'aza abaana. Awo omusajja bwe yamulirira ebyo ebintu. Nakiryowa embeera gye yayitamu okuviira ddala lwe baamuyiira acid okutuuka okusibula mu ddwaliro e Mulago bibyamuleetera okufuna ekirowoozo kino. Acid wa bbeeyi, eddagala lya bbeeyi, goozi buli lunaku olina okubeera ne goozi balina okudressinga buli lunaku. Nifa nalaba ngeri abantu gye babonaabona. Bwe baamudischarginga n'adda ewaka ebyekooti we byaggwa ebyo bwe baabibuzaabuza n'akita n'agamba kati alina kuyamba banne. Mu kusooka yatandikira mu kubadduukirira nga bakyalira mu ddwaliro n'okubagulira ebyetaagisa mu bujjanjabi newankubadde nga teyalina bulungi ssente. Bwetyo Center for Rehabilitation of Survivors of Acid and Burns Violence, CERESAV, bwe yatandika mu kiseera ekyo ng'akola n'ekitongole ki UNICEF. Yatandikanga na busente bwe, agenda n'abakyalirako, n'abagulira eddagala, n'abagulira ku goozi n'asaplayinga. Bw'atyo we yatandika. N'agamba kino kisobola okuyambako singa tuba tufunye obuyambi obusinga kwe kutandika CERESAV. Abalwadde batandikira ddala n'abo abali mu ddwaliro, kati bano buli omu yagenda ng'ategeeza munnaye n'ekizibu nga kino okakkana nga baweze. So tugenda e Kiruddu, we partnered with Kiruddu Hospital. Dr. Kalanza atumanyi yakulira wodi ya Burns. Era wogendayo nga nze CERESAV kasa tugenda Dr. Kalanza tugamba bugambi mujje mulabe ku bali fresh. Burns ziri fresh. Ne tulaba ni yetaaga obuyambi ne tuba registeringa. Olumu besanga mu ddwaliro kati nga olaba abalwadde ne beekolako emikwano. Ogenda olaba kati osanga ono ng'akugamba nayo ne munnange. Abantu abasimatuka acid bano babawa buweereza ki? Tubajjanjaba mu ddwaliro nga bwe nkugambye tubagulira eddagala. Tukola medical and reconstructive surgeries. Tubawa obujjanjabi obubeerawo essaawa ezo. Era ne buba tebuliiwo, we do a fundraiser. Era n'abaana babakoseddwa babaweerera. Tulina education fund yatandika mu 2021. Tuweerera abaana b'abasurvivor tubazayo ku ssomero. Okutulugunyizibwa mu bwongo abantu bano kwe bayitamu baba beetaaga okubudaabuda. CERESAV guno nagwe yagwetikka. Then ne trauma, eyo trauma yokka ebalemesa okudda mu society. Okwogera eri abantu babajajinga, survivor losing confidence. Kati CERESAV wejjiramu ne bawa psychosocial support, emotional support, tubatuuza netwogera nabo netubawa counseling. Oyinza ogamba kankwate survivor mutwaleko mu studio bamukube ku bifaananyi n'abaana be. The poses they make, the fun there, avayo ng'ali different ng'awulira essanyu. Ssente ze bakozesa mu kuyamba abantu bano onagamba nti bayisa kabbo mu bazira kisa. Nga tugola fundraising olumu tuteeka ku GoFundMe ezo fandi z'abazungu. But campaign za funding ez'abazungu zituyambako tukuŋŋaanya ku busente obwo. Ne tugamba kati we tufuna. We butuukidde olwaleero nga CERESAV yakawanirira abantu abasukka mu 300 wadde ng'abamu babafuddeko. Mu kaseera kano tulina nga 120. Kyokka newankubadde guli gutyo bano baliko okusoomozebwa mwe bayita nga balabirira abantu bano. Nnyini olw'enfaanana yaabwe babeesamba, society beesamba, balina kye bayita PTSD okimanyi, post traumatic stress disorder, bavaako. Oyinza okubira survivor kati n'akuvuma. Olina kuba mukakamu nnyo and understanding ate ng'olina obugumiikiriza bungi. Bakubye omulango ogutakungula eri abazira kisa okubakwatizaako obulamu bw'abantu bano wamu n'abaana baabwe busobole okweyongerayo. Tusaba abantu yenna ali eyo banaye batuyambeko. Ssaawa zino tunoonya education fund
we need $1.5 ogwa $, kuba tuweerera kati abaana bali 18 naye wali abaana 50 abali ku lisiti abatannatandika be tulina oweerera. Twakakuŋŋaanyaawo 5,000 twazijja mu Giving Tuesday. Bulijjo okuddamu essuubi eri omuntu aba afunye obuzibu kuba kubuddaabudibwa na kubeererwawo nga Seresav bw'ekola eri abakoseddwa asidi. Jennifer Kabaale, Agafeeyo ku Spark TV. Thank you.